Wanyereza wekale kireko mukago mbingi siba guli mukulu simiikina tineta tunaba wano senga kakana mwanyinaze sajja wakabaka ogenda muyambakaawo kaseera kana kaddako daddi kakugeya waliwo ngambye ng'aleese muto yamuddamu nti yalireese jjajjaawe mwenyaako Emma tuwubireko ffe ab'ente naye mwana mulenzi taata ono bw'abeera muganda ndeese mazzi mawanvu wangi bw'abeera musungu ndeese rongoota bw'abeera musoga ndeese maddi mareyi ate bw'abeera mudinka ayo simumanyi taata ate omuchina taata ono muchina gwendeese bamuta chonku weewaawo otegedde mwe namba yina ate mumanyi oluchina weewaawo kale bwekubanga bwekutebe guli mwana mulenzi ye mukulu kozi wakiisa otya ekyo tetuli tukubanga bwekutebe guli senga omulungi senga kamompeere asooka atwanjulire ffe abataka mwana mulenzi mwenyaako love doctor bambika ssebo kale mwana mulenzi mwanyinaze kamukwatireko eyakusiza ensonga zo senga w'abaana bange wangi baba nsaba onkwatire ku mutima gw'omwana mulenzi oyo guvuga bulungi wange guvuga bulungi baba kati mwanyinaze nsaba omwana omulenzi oyo muntuulize muswaga otegedde akakase abasesena bwe tulina ekwano taata basesena naki taata bwe bagenda okutuuza nno yayidde eddabulako kimu majaani gwekuba bulungi nsaba osike nasu y'omwana omulenzi oyo nga bw'osukuma mpola mu muhaba mwanyinaze naawe budde bugenze weewaawo buva ku mwana w'abaani naye olisitedde kale mwanyinaze tutuviire ku ntono atuddeyo ndeetera omwana w'obuwala kubanga naye ali eyo abulako majaani ali muzina ennyimba mpulira sikyategeera mpulira njagala kugenda wa Emma Senga wangi baba tubuulire badada tukuwulire nga tukulaba bakuwulira bakojja nabo basenga otyo abataka bonna otyo ono ye mwami wange wanobyeyo wa Muko kulwa muwala wange namyawe Josephine endulu nayo nga leez'amaanyi olabye gavumenti nyingi gwe nekalo kikapolisi naye agenze ekyali toto nize gavumenti eddako kale mwana mulenzi bwekubanga bwegutwe guli era ekyamakadi tugenze okuva mu kasoli eyo nga tuzaaliddwa era mukubeekaleza amaanyi n'akaluulu kubanga dadi tugasse enkima plus ente equals obufumbo obutukuvu engalo z'amaanyi era kitange tugenze okuva e Namayumba ng'omubaka akiikira Lubuto East Lwanjala ngakkuse era ng'ayimba kayimba ka Gravity okamanyi nti kati ne wentema aya baasi Gayo
Bambi tonswaza naye mugenda gye muli njagala osaleko naawe olubalama naye ate kaakati bansobedde balinga abali mu ttiimu jangu nkwekule waki weeteteri wange watidde feri yagenze kive kutujja genda enkya mukitegedde naki kakadi select mwana mlenzi wakyaliwo kyomanja sina kyenkubanja naye feri endeka mwana mlenzi omuyembe eno mboosera dadi mupaase no Philips dadi kakati mwana mlenzi bwekubanga bwegutebe guli kkiriza ffe ab'enkima twongera okwebaza mukama yawonyezza muwala waffe obuyimba buno bwe nakuyimbiddemu bwanti tofaayo ku byosirina kasita kasimayiro ali kompuliti timu ema singa mwaze n'essanyu mwali badde mukikubira engalo kubanga luno olugendo terwabasaze tetuubireko ffe abente tuli eno mu paaka empya bikira maaliya nnyaffe akasinza kimunneema akanengedde akazigo obwangu bw'okozesezza buntiisizza okozesezza feri lyato loole toyota kiki olinnya emmotoka naye nga kapyata kakati mwana wange obuwala omwana oyo ngaakukyamukidde nnyo kyokka ate nga naawe obwedda bankuba obwama nti toteredde oli mumpulira sikyategeera naye bwe omulabyeko muli mmanyi ng'owulidde bulungi linnya kiri omuyita oyo ye abange abatalina bapesi mwana obuwala kati best friend woyo bwemulabyeko omutima muli gugambye gutya webale nnyo selekta ekiseera kino mwana wange omubuwala onjogezaako ku njoga kuno ab'enkima be bazaala obwana obulungi obwana obwatukula ekyamazima ddala nowa makeup yalidde za bwereere kati ng'onfaaki omwana ye kennyini ye makeup naye nga kalo kika boys dda kwabiri obubire ku bantu bwebala okukola ku mugole lwakuba ne gwewaze okukoleko ng'akolekako taata yoyo taata wangi kale muwala oba musajja ekimu ku byo naye impersonation yakwasizza omusajja biveeko ebyo ono musajja si mukazi kale mwana wange abantu abo abanjogerera simanyi ffe tuweerera ffe tuleeta abasajja ab'ebbeeyi maka gaffe bo bagamba ki bayinza n'okulowooza mbu oba tuli baloko babanga ayagala ema taata omulungi mpulira emmanga ndaba asagasagana agamba ki waliwo ekimuluma kiki ekyamazima kamubuuze ema ki ekikuluma toteredde obulungi bambi kisebo selekta obulungi buluma kaseruke
nkwazizza agange mumakubire mu ngalo omwana obulungi bumuli bubi kalieko kyali wange kiwodde ekyo okuba nonga bagutobe guli kamalirize na kino mwana wange obuwala owulira otya abantu baagala kumanya owulira otya bananga olina eriiso olijjamu n'olinaazaako oba okozesa kakoola taata omulungi maweeriiso naye alina kyagamba ekyamazima avudde mu mbeera mwana mulenzi wangi otaki Why Emma? Abakulu bakyaliwo wano. Sokoddeyo eri feri ekibeka. Emma, ojja tuttamu omuntu. Emma wakujjukira. Ate okyaleeta banange ndeeta. Kati aladdako. Timu Emma. Abange. Basemyekoze abaakolamu. Kasasiro oyo oteekere ategedde kati ab'enkima nsaba tulumbe kati oda attention kakati okufuna oda bw'otuukawo teekawo ssente ddayo naye taata obusungu nga bungi sikyejo kakati bwongere kiki ati ziyisa wano zijja kutuuka I found a love for me. oyaddako wa nootu yakebera obwala era tokaleseeyo sisobola kerekerezaako addako munyweze nnyo lwaki nga ggola kunyweza tugume oyo yaddako yaddako kisembeyo wa DP nga bulijjo yesembayo ewaawo
babiyinza obukulembeze naye tebabukwata ne bammawo batuuse ne bakoowa ne bagamba katwegatte ku disajja kintu kyakanye katubuwulire laba natumye tuwubire katumye tokutegekese kayimba ki engalo Josephine lagala byodda takomyawo dadi agambye nti akalimba ako kakyuse mu Luchina okuba engalo bwe naweregedde tetuliwo kulimbwa sera tetuli basuluzi be China China tulongera bakubanyi kulina ddadi Nanze Emma nantuma okumanya olukimuli nampereza kana akamuli akajjudde kala ennungi ezizama okutuukamu naŋŋamba kana akamuli ka red kano omuli mu musaayi nga kansa bannanga akitegedde akube mu ngalo akaddako ali kukyawa omaze kufa tajja kufa namba kana akamuli ka white bana yakwagala ng'emunyenye oh my god olisangaala gyali mazima engalo bana tenatuba kana akamuli ka yellow omusana gyali badde mmabaza muyingiza emyala eno akasana akalungi weewaawo akwagala nnyo nnyo nga gye nkomeza addako nabbanja oh my god alimugwa mu liiso ate bannange n'ateekamu akananansi n'agamba oli maaso ge yoko wayini n'agamba nti booli mulowooza ngako weewaawo ng'ali eno ku kidyeri nywanga ka wayini bambi kabobe wayini nze nambadde mmanyi nti bakawadde taata akanywe omwogezi kitange omulumu ne weebuleeta mukama aginoonya biri mu bayibuli byengenda okukugamba sattulula enkwe z'omulabe sitaani nyaniriza mwoyo mutukuvu okukkako tanula okwagala ebyaba akukyawa mukangavulanga abaana nga mubafunye musanga ekitiibwa mu Yesu munaanaazibwanga amazzi amatukuvu aga Yesu Kristo mwendabira ebigambo ebirungi mikolo nga gino egy'okwanjula n'okwanjulwa kumira ebigambo ebyo ku mutima gwo asobodde okubiramu kamengalo ez'amaanyi buli akayimba gamba katya takomyawo Jose agambye nti no kati kamutwala waabo wali omanyi buli kimu kyabalenze takatibukusiga nalalakatoke likolamba yoni limusiriga musireka bano baddeyo Don't you
Kitange ekyamazima twayisike Mengo era Ssaabasajja akutumidde nnyo. Dadi njagala okutegeeza eno ku mukolo kwali era nsaba selekita tuwane ku taata Ssaabalongo Cuncu Musota. Selekita tumuwane. Ne mama abeerawo. Kati oye ekyamusoberamu kimu ona agenze namukwata bwati ate n'asimayiringa bwe Rwanda baasimayiringa. Era taata yenna atasese maama amusekeredde. Taata omulungi twakitegedde nti amaka ge tujjamu taata ekyamazima twakiise embuga. Mwana mulenzi kubanga obutadde obwo obwogedde ekyamazima ddala kituufu ddala kubanga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga bangi bagamba yataddeko omukono naye anagiteeka ku certificate zonna anaasigaza. Yataddeko ekikulukuunyu ate n'owekitiibwa Robert Wagwansibirwa omwanika wa Buganda naye nassaako. Taata tobanga onakulembera Buddu ekyamazima wagira nnyo enteekateeka za Buganda amuwe engalo era yasasudde etoffaali naye taata lisiiti yiino eragatulaliise embuga. omwana yawadde esente gwanana neziro nnyingi nnyo era bali benna bagambye bonna ne bassaako ebikulukuunyu olwakadde. Taata tuleese ensalosalo za Buganda amasaze 18. Taata ndabako singa eri wano Emezi kweri Buluuli kweri tala nesese yiino wano abange kalanga era tenti yiino wano kyokka abanapaga saala ng'abange engalo emayunga ne saala nga bulijjo olumunene bwotyo mu Buganda mumwongere engalo gituuse ne emayungu ali bambi atudde ente ayambadde situuti ya bbulu mwana mulenzi owayituusa amasaze 18. Sigala ng'ofaanana. Bakulu bannange tudde ku abiri tulage ensi kibeene kwabwe yimirira saalo Obuganda bonna butuli wano mu 5 Buganda buladde ffe bajjajja b'Obuganda enjoloza Ssaabasajja okubanga nga bakutibwa guli mwana mulenzi saalo nga tonavaayo bakwase sayidi eri ngera okunsumululira naye nga alina kazi okulinyamuko ate omwana maama bw'abanga yamukuza oyinza okwongerako ennyo. taata omulungi bwebaza ndi ondabira nnyo Jose nti Emma mutumidde omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako. Taata okumanya Emma ina love yagambye Jose nti amwagalira ddala. Baby, non le quierai a mí, no lo sé si Bugenze. Amazima sirese case hospital, sirese case clinic, sirese case y'abafu, wabula ndese case ya love mpayo omwana omwawo ya Emma ne Jose.
ensi eno mwana mulenzi oli ateeseggaga bulungi yalinnye ennyonyi n'agenda e Russia, Ukraine, America, North Korea, Nansana, Northern bypass bwayiise n'agula ebintu eby'omuwendo omungi omuli kaziire, mukama n'ayamba kadodoro, perfume, n'agamba nti keesiimye akaana akawala okujja mu bwenti, tikeesiimye akaana akawala ka Jose okwagala Emma love doctor nabanno gwe ŋŋamba tiyakomyawo n'agamba nti katigose kageze bigambo bya Emma sibya erigiisa ate toli wakuno ekyamazima feri yandise dda takomyawo agambye nti nno akwagala nnyo era ali kufiira mu ngalo ng'omutwe gw'enkoko nassaako omukono Emma Kawesi. Tugendeko wa mami tumusiime azaala omulungi Jose era nsaba selekita ombipingire ku maama azaala omulungi Jose. Jose n'osigala waggulu bakutenda empisa. Selekita mbipingira ku maama azaala kitango omulungi tukyali ffenna mukulu kwendi nsaba Jose addeyo ekikyusa wanaatuuka eyo Namavundu ate akoola meeyo omumanyi waayo Kiswera awo naye nkusabira dadi bamutwale kitange ndeese akayisi ak'endabyo ndeese obujuliranda wayo kyokwoleke kano ndabe kano nitutte kale twalaako taata mulimu ne kirabu omwana gwendeese Emma awagira kirabu Arsenal sinambya sebo era nga kirabu kitegeeza nti omwana Jose gwe twakumbidde ali calm, ali lovely, ali understandable, above all that ali beautiful. Kitange byebyo kutumira abwana otwale eri bakulu weewaawo bwatyo ng'amaliriza ogisitula takutte enkwate yagikwasa mugagga Emma. Bwatyo Emma yagiwaayo n'ayogera ebigambo bino. Sebo Omuko nkwasa enkoko eno nga nkusaba ompe mmanyoko Josephine mutwale afuuke mukazi. Weewaawo toyanzeege weewaawo mwongere enkoko buli mukonkoko weewaawo. Desmond si gwagaba kwasa omugagga Emma weewaawo kwasa omulala alina Josephine jangu bakoleetereze mugagga yazze kutuziriza keke jamu ddala ogiyitira ebyo media omusiime naye muko mukomala atuuse era atafune bwatyo asobola magina nsuwa yongera oli waawo esigadde ataata omwogezi bwewaka taata nvaako bakuwe ku nkoko ate ndi muko ebyange nabifunye yongera oli omuko alimu olubesibesi nyingi eyo bestman eyo bestman kwatira okuwadde kati giwa oli muko obadde omanyiyo nemweyagaliza muzeemu mu kisero muzeemu akakoza muzeemu ewaawo mwongere baasi kale katulya ebigambo byamuko ebyebaza. Eyanza neyanzeege webale kujja era nsiimidde ddala. Weewaawo ko tayogera bingi abeera as brief as a dream. owulidde abaako ba digito kati singa wadda simanyi manyinaze mukwatulalo n'ebiringe ne taata omukono mwagadde nnyo omwabuwinkoko n'akuwa Jose olwanga bwebugamba
Taata Emma mwagaddeko kimu ali ku nakyo bulungi takwata ku kizigo ewa tugende Emma wa taata selekta twakayimba tutuko wa taata bwatyo mwana mulenzi Emma yawaayo ekanzu n'akabano akalaga nti asiimye nnyo asiimidde ddala tajja kwogera bingi obudde buzibye ate ekiro bambi mwana mulenzi ono wasanyuka bataata basiimye naagira bataata basiimye ekyoyanza nnyo sigino zivaako ekiro Linnya lya Patri n'erya Mwana n'ery'Omwoyo omutuukirivu. Amiina. Wulira kuseni tundayo Masaka kyekikuluma wekiri Emma wetegereze bwonookola ku lunaku luli olw'ensonga bazadde abasibu banyabo timu Emma baakooye naye temulina kyakkola mujja kusula wano Fredi yagenze Nengera mwana obuwala yatwalako n'aliza taata mukwano gwa taata onzaala ompeerera taata webale tati baba mami naye amasaalo ng'amasanyu amisaalo gutokaaba enjuguza tumwine tears of joy tumwine yafunyo bambi kibi nnyo mukama amusaasire engera omukwano gwa nakasigaddewo kamwongere bwatotoze sowaani kyokka kimanyi ne taata yakolako ekimu kuzaala kulungi nagamba nti kaddeddeggalo kange akamuboye kati bwatotoze yalekayo sowaani nsaasira bali ku family planning osabayo ki bwatyo Jose yatuuka mpolampola Rio Media Agents Emma ina appetite mwongere metroni wanowoni wangi wano olabira omusajja n'agula emmere Emma weyongeze ndi ttiimu yo Jose wali kakutwale wali olukolemo mwana muwala Jose ate kakati ng'atudde wali alinga ali kumazzi taata omulungi mwana muwala Jose ng'atuuse wali alina kyasaba naye mwana mulenzi DJ Emma yasinga okukimanya DJ mwana muwala asaba ki Emma negowulira mwana mulenzi wangi kanebaze ku bazadde ba Emma ate malirize nkyukira abazadde ba Josephine olw'okubeera nga bakusa abaana ab'empisa taata omulungi nsaba muwala we Jose awandika omukono guno ogwakkola dadi kuliko engalo 5 wanika waggulu nnyo dadi olugalo olusooka olwa naswi dadi tuli ffenna mukulu nabugambe tinakuwadde sajja taata empeta ogenda ku naswi kiba kitegeeza nti ali singo Jose
engalo eyokubiri ya church ku Mbaga oteeka wano, then olugalo olwokusatu kwanjulwa otegedde Emma, luno lwa go forward, olusembayo lwa Museveni otegedde. Mwana mulenzi agala omuswazi manyekamuko wansi tukamizaako gutatuma towemalaamu nnyo abiri ga church. Mwana mulenzi ono dadi tamanyi kwogera bigambo bingi, yayise mu Ssemakula n'agamba nti nno engalo z'amaanyi obeete emukolootya Kunanika empeta ogenda mukyala wange sazeewo nsuubiza mpawulira tewalibaayo wakuzakuza Mulise mami. Ndi musangirifu nnyo gye muli, mwebale okujja ku mukolo gw'omwana waffe Maama Ssaabaddu. Tuli basanyufu nnyo okujja mu luggya luno nga muzzukulu wo atuleetera omwami. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nsaba tugatte obugalo obw'oluuyi n'oluuyi twebaze Ssaabaddu. Era maama nyongera okukutuma ku saidi otwebalize kweba kubanga emirimu gy'obuvunaanyizibwa gimutufite mwangu nti yeebala okujja. Manyi bannanga abo bonna bemulaba bajjajja, tetuli bazzukulu, tetuli baana ate gwe batwala muzzukulu waabwe. Naye bwe tusaba omuntu yeebalize, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Nyongera okwebaza abantu mwenna abatindizza eŋŋendo empanvu n'ennyimpi. Tubane mwebalire ddala. Ndi musanyufu nnyo kubanga buli muntu yaleseeyo kyagenda okukola. Ku bantu bonna abali wano toli muntu atalina kyakola. Omuntu abatali naye mwasaze mugamba si kankuba katugende. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okwebaza olukiiko olutesitesi. Tebannange mwebale nnyo, mwebalire omulimu gwe mukoze, gubadde mulimu mulungi guvuddemu. Ebirumidde tusaba tubyesonyiwe tubireke, naye mwebale nnyo, mwebale ddala. Nyongera okwebaza famire ey'Abakibejja. Abakibejja bannange bakoze omulimu gw'amaanyi, ab'empologoma nga nabo tubagasseemu bakoze omulimu gw'amaanyi. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala nti tusobodde okuba nga twegasse ne tubeera omuntu omu
manyi bannanga abantu balowooza nti ebintu bino byangu si byangu era akabigaawo mbadde mbeerawo nga ngamba abantu oli agenda ngamba munange tasebo kyeyamaani wange nsaba kunsonyiwa kano katono bannaye ku nkoti wali kantu katono kubanga kuba kuyinza okubagamba ku bantu abali wano nga buli muntu aleese siringi 10,000 tusobola okugula emmotoka kitegeeza nti okwegatta gemaanyi tosobola naye oba olina biliyoni ng'ogamba nti ogenda kukola mukolo osobola okukola ng'olina biliyoni naye bwe tofuna abantu omulawo guba okufudde bwereere ebyambu tukiibe ne ku sayidi y'abaana bange abazze wano okuzaalibwa mube nga mukimanyi naye nakakasizza nti mukimanyi kubanga bwentundetunde ndabye obumu obuli awamu abavudde ekyazanga abavudde emitiina abavudde kanene baddera nga waliwo obumu mwebale nnyo mwebalire ddala maama wange omuvulaati era bwe bamwogerako n'amaziga gannyumbuka oyo mu bamaama mu nsi bwe nasigaza naye mpozi bwe namala okumusigaza ne bampawo maama omuto naye jagatu aveeyo bamulabe maama omuto aveeyo bamulabe jangu wano maama wali ettaala engalo za maama ng'ajja ab'ente bazikuba akatongole webalibye maama oyo ye maama omuto mwine owokubiri engalo za maama omuto n'akalulu kijoba kuki nzirako ku sayidi endala nfugimu okusomozebwa taata omuto abadde bakubaawo wano naye ndowooza yafugimu taataaganya akasobwawo naye ate nga family members bomba yina bannyinaze mwemutwe balabe baganda bange mwegala bannyinaze mugalabe baganda bange mwegala balabe ndowooza bannange mulengera nti family ekyaliwo nina wano abakulu ab'enkizo nina mwami livingstone musawo oyo mutendereza kubanga mu bulamu bwange omukolo bwe gubeera ewe mba gyendi bwe gubeera wano aba waali oba gwa bulungi oba gwa bubi gwebaawo waliwo abantu benjala okugako musanje bweyagenze seruganda nawe jangu abantu okulabe bantu bamanyi nti mu nsi ninayo abantu oyo omwami matovu seruganda musajja we wamondegeya naye ku ssaawa zino naye ali wano lwa mukwano gwange ddala ddala nga bwe muwulira saba naye tuwangeko mu ngalo mujja kusokwanda kanyambalayo ku bantu abamu abavuddeko ewala ninayo wano omuganda wange omulala mwami Katumba sebo naawe vaayo bakulengere naye bannange batufeeyo batuzamukyali banjalonde bakuzembimu basema ne bannyabo ab'emikwano abalungi waliwo abataliiwo abaliwo bano batwadde ku lukiiko tesitesi lw'omukolo guno era abakoze emirimu ne bannaabo abagattiddwako abalala abataliwo ssaawa zino tusatubawo ku bukalo buli omu ateeke amazzi mu matama ge emma bw'aba yasoose okwogera ng'asunguwadde namyalo josephine yakakkane ateekemu amazzi namyalo bw'aba nga yasoose okukambuwala emma teekamu amazzi kyonjagala mbabuulire mugane okuwuliriza ebigambo ku ssaawa zo gye mugenda waliyo abagamba ne bwekiriba ki talifumbamu ne bwekiriba ki tetalifumbamu naye olibadde aligenda naye nsaba byonna mugande okukola ki okubiwuliriza muwulirize ebintu bibiri josephine yagambye emma omunyo gwaweddewo emugambe maama omunyo nja kuleeta enkya lwasaafunye
namyalo ate nawe okkirize omanye nti Emma yakoze eki ne bwaba waliwo emitwalo 2 nga gwe wagalabye kkiriza galekeewo era tomugamba nti ate ziri wali kubanga Emma oyo aba yamaze dda okumanya ti emitwalo 2 singa bagoba omwana tutandikirako naye abakyala basinga ate ezabadde wali nze saazirabye wali anti kananfuka kali kenakulengenda byabo nanfuka si mukazi we gwe mukazi we nanfuka muntu wa kikuuli nanfuka muntu mubbi ye bwejja kugona omwesibako nogamba nti gamale nfulume kubanga nanfuka nga nanfuka ayogera okusembera naye gwe gamba nti nze nanfuka saamulabye weefule nga takolaki atamulabye naye bwona ogamba nti nanfuka namulabye tunalengedde ejjeeri amakakoze eki namyalo nkusibira ebigambo bino saagala otuke ku bufumbo era taata wange mugagga taata wange alina emmotoka taata wange alina enyonyi zange siza namyalo ezizo njagala ogenda ozikole ne Emma kubanga Emma bwe bulamu olwo kati nganze bwondaba bwenyiza kuba ne Silivia naye bonna ogamba ewaffe tebasimbawo nku okuva olunaku lw'enkya abaana abayozi mutegeke mu kisenge kya namyalo enku obuyinza obuga ne bukoze eki buweddemu okutulaba katiba ebintu y'amagoba nkulabye bingi kati nange njagala okusiminja banyambako kukula bambi kulalanguse abaana ne bakeeka Emma mpolampola bange ne Metroni yakola bwatyo suuti abakadde 5 oba yagijje mu Amerika Emma nange nfunireyo ka visa ngende taata weewaawo baana bange fanyisa okubalaba nga ndi wamu ne famire yange n'abooluganda bange tusabire abaana tubawayo omukisa bagende basobole okubeera mu nsi muno taata nange siri bulungi kusobola okwetaaga tusaba baana baffe mugende mu nsi muno mukole sente muzifune muzaale abaana muzaalemu n'abalongo kubanga ekika kyo taata kyo kyemu omukyala kiraba kimu bassaalongo kubanga singa bwewotula ku saidi obulungi twetulodde basango basingamu obungi n'olwekyo mbasaba mugende mukole sente muzaale abaana mufune abazzukulu n'omusaba Katonda bubawerekere mirembe n'emirembe amiina kitwala ebbaluwa eno egamba obwakabaka bwa Buganda ebbaluwa entongole kukwanjula ekakasa okuzaalibwa kw'abaana abaagala okufumbiriganwa mu linnya ly'obwakabaka bwa Buganda tukuyozaayoza Kaweesi Emma wamu ne Namyalo Josephine okutuuka ku lunaku lwaleero olw'okuzaalibwa mu maka muno naye nga nyowe basibirira ekigambo sibagambye nti mugende njagala muve wano mugende ne mu Eklezia Katolika etuwa obufumbo obutukuvu nga nze jjajja mwaba Kibejja bonna ono Namyalo yenna Kibejja abakibejja muyimirire abo be bamu ku bakibejja abazze wano naye ng'olunyiri lwange ndeseeyo abakibejja bangi Entebe eyo gyembeera enkumba muzzukulu wange bwe yaŋŋamba nti ate omuzzukulu tulaga omwami yasanyuka nnyo ate omuzzukulu yasukira ddala n'ajja enkumba era ekinywa ensonga eno n'agiŋŋamba kyova olaba nti ndi wano kubanga Namyalo wansisaamu ekitiibwa
ate abakibe gyafenna n'atussaamu ekitiibwa mu ngeri eyo. bwatyo Emma yakwasa bestman Kalinyamonta. Emma mulengera ng'akulisayo omwana ng'amukwatakwata mu mutwe. Katuulire ebigambo bya Jose. Kulisayo mu soko muterezi. Mukwateko mu nsingo. Naye tonyola nga Swaziniga kumanya. Mu bulago kwata. N'emikono ebiri Emma laga keya. Babi kayina ensomita Emma. Abula Emma. Katuulire ebigambo. Obadde guli wagifuna mu caring bya Jose. Kale. Katuwulirizeeko. Nyongera okwebaza ab'emikwano bataata bamaama mwenna abamuwerekeddeko. Sookera ddala bwe yabinyamba nali mmanyi kyalema naye fayinali amaze n'ankakasa. Zengalo ez'amaanyi. Bambi timu Emma akyulidde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kano mulimu ebibala eby'enjawulo naye ng'okusingira ddala mulimu ekibala kye bayita epaapaali. Okuva n'olwaleero abawala bonna ate bapaapaalirako. Bakimanye nti oli wange nseka. Naki nalo. Kyo ekiddako takomyawo. Katuwulirizeeko. Bampeere maama ne taata bagambe nti nsiimye era mbatumidde neebaza sinakwebaza bula nsiima busiimi neeyanyiza nnyo byonna bye bankolera eyongera maaso mutuufu abakuwerekezeko bwe sibasiima ngawamusange. Timu Emma. Timu Emma gye muli. Ezema. Yomu teyavudde. Banna yenzaani asitula omuntu okuva e Rwanda. Najja enkalanga. Basomoka n'amazzi. Badde nsaba akalabo kano okampeere bonna abakuwerekeddeko okuva e Kyazanga. Timu Kyazanga gye muli. Tulinde y'ab'e Masaka. Masaka yeddako. Tujja kusembeyo omwogezi w'abako. Kalabo kano katono. Naye nsaba timu Masaka. Abadde timu Masaka. Mukasiime kuba nkajja ku ntobo ya mutima gwange. Basebo ne bannyabo mukube engalo ez'amaanyi. Jose asiimye asazeewo keekyeno esembayo agiwe omwogezi yakulembeddemu Emma. Akitegedde ku engalo ez'amaanyi n'akaluulu. Bw'atyo yayogera. Bannange munkubire engalo linda munkubire engalo ez'amaanyi n'akaluulu. Kagende eri ani? Kagende eri Tim Amre n'emifumbo. Badde mmanyi Amre. Singa simmwe matali ekyo kyali. Weeyanziza nnyo okubalirira buli mbeera yonna mutubeerera. Leeta eddala. Civilisation harmonieuse.